bulijjo omusana gwaka ne gwememula naye ennaku ziweddeyo ate enkuba etandise otonnya nga n'obudde buno enkuba yakatya empitirivu erimu kibuyaga omungi erimu okuwatuka kwa laddu. Tulina omukugu oba omuntu ow'amaanyi mu industry atunuulira ensonga zino abandi babanyiga Uncle Bill atuyisizeemu embeera y'obudde nga bweri ne Kamiliyoni embeera ze naani ali emabega wakintu bannange bulijjo omusana gwaka naye era ku kintu okuba netandika atukwaniriza batubagatuza bakyazizza emuzindalo n'obundiisa temayiga kukwata mizindaalo otusaasire gwe tulina yoyo oba munyigira ku mirimu muzindalo kuteeka butesi mu kamwa k'omuntu buuze kuba tulaba tembabulizaako kibandaba nyinza obawuza ne banzira wamaze King Fadi Uncle Bindi Rastibone mukeza bakezo kero genda okukola kibogera ku Jose Monya Tomboto Vision Boy Salongo Incredible Never Challenge of the Expendable 2023 mana zale mbele kigada kasembe kalambo wetano banga denso zongo kwa musele wa demo ndio baka sozi kasegoja kabugaita no genda kasenya manokire wezibwera noite wa kamanyao nokira ngada mutana batire mbizi na ototoka wa bisu lo mugezo twabizo kumbe nga 15 December yafa no yamukira olugamba nkakomba sura amaliwa yazalira ddala yagwamu yagwa yalwala obulwadde bw'ensawo kati ffe tumulabirira abaana pozi n'okunoga omwanyi gwe bajja akasente open the put the glass ora tutali mukwerabira sebo banzikaawo okuba eriva ekampala edda ekampala mu kasekasebembe wennyini mu mutuba omulambo ogusula ku bijja omuzimu mu ssabo bwe banzika kubaawo mbambalaba mwenna abayitawo abo we tuli yoyo omukulu Uncle Bill yeyanjudde so tutandikiragana ng'ojja okuziika enamba nga y'essimu eri 0750 90 99 86 lwaki enamba eyo njigaba nnyo bunyumba ku interview nti wabeerawo benyiizizza bambi abaagala okunkolako obulabe onkubiranga bukubizi n'ombulira bwoli wemba nkusanga obonkolerako obulabe totya otya ki omuntu gwokozeeko oba gonyiizizza kukolako obulabe tokitya nze nkola ekintu omuntu kyawuliramu emirembe baba yakunkolako obulabe onkubira enamba nga essimu eyo 0750 90 99 86 gwe n'ompulira wemba nkusanga nokutolekamu nyo transport kunnoonya na ssente nnyingi nze nsinga kutya nnyo ekintu kyensinga okutya mu bulamu bwange nsinga nnyo okutya lubaale okusigala ku nsi n'enjala wamu n'obwavu leeta owaayi kano bakyaziza balina okulya enjala n'obwavu olina omukyala nina omwana tolina mukyala mukyala wange yagenda yanoola kiki mbeera zo oba kwogera nnyo namuyisa butire n'abakozi kati kati obeera oyagadde okugira wegatta abivaako kazi wange yandisappointinga namwagala nnyo bayizawe alina omukyala mukiga namwaga nnyo kati nnyo nandisappointinga nandekawo mu mbeera embi embeera yankubamukaawo bwavu ne bunumba biki kyeka mu stress zino obwavu okuluba ensi ekusobedde kati nenkoyamu ebitajja nga nefuna emikwana wagurupu naye ekyanga muikyemu nagenda namwana ali muto mane tuddamu netukwatagana kati tuddamu netukwatagana omukyala kati ali mu Amerika tali Dubai nze bwetegera nti mukazi wange yagenda Dubai ali Ethiopia kati ali Ethiopia bwetegera nti omukazi gwenkwala ali Bwakadaama nkyawa n'erinnya ebyo nendikyawa n'abaana bazadde mbakyawa saagala yadde Bakadaama basiru beyambula bakola ki badda mu kuwemula Kadaama mbwa amanya byawusigalo kyomanyi nti kyawusigalo kiba teki byawusigalo ng'ebyo byoza toyi z'Abawalabu ezo zoza emikyereza amanyi Omuwalabu adduka na mukyere muwe n'odduka na buto bwa nseenene kati baddukadira entoyi z'Abawalabu ezo ne bazooza ate omwana w'Omuwalabu waba akomye tebakozesa tipi omukuba lugalo bwoti n'omulongoosa lugalo Bakadaama be batuyimirizaawo bebatulezaawo be batulaba obudde lojja bavumira ku TV mwenaani ababayimirizaawo bampa mmeka bakola kyamaanyi nnyo okulaba nga nange ekola bakwate ku musolo gwe baweereza eno e Uganda bakwate beso ne bajje bannabo abafa
bifanga bizzi bifiira ku mawanga okimanyi bakadaama bakoze kyamaanyi n'okulaba nti no airport bagiddaabiriza omulango gwe bakubidde ku social media kati no tekukyagenda kamera badde mbakuba omulanga nti batekubazzeeko kamera tekyakutekubagade ekifaananyi wadde vidiyo okimanyi nti nno bakadaama abo bannyinaffe basenga baffe siinayo mannyinazi mamange yazaala abawala babiri omu ye nabukalu besita omulala yegundi ye nabata grace nabata grace ali mbende nabukalu besita abeera ali bulindo nekyokoze kimenyewo sisobola siagala kadaama saagala kadaama okwana kadaama nundamu embwa kadaama kiki njakomba box kadaama kigambo kya luwalabu naye kitegeeza mukomba box okimanyi nno ne bukyalawo kadaama tasobola wa namuta tweta basigala kwogera tukuze omwana netegera mutegeeza kyaddeko dubai mukyawa nnyo ate nerinnya nendikyawa omwana akadaama ekimutwala okubeera kadaama olowooza ki bikadaama ebyo bisiru bibeera bireka abaana ba myezi 5-6 oba wakakiwasa kiri mu bufumbo kakigoba kuyagenda bweru nekiriko omwana omuto mukigenze waliwo akadaama avudde ebweru n'azimba kuno ekizimbe ekyamaanyi e Uganda n'ateekawo akeedi bawuza bagenda kunoonya ssente bifiira ku mirimu nga baboda bifanga mba bifiira ku makubo bidda ku tikitoko ne byeyambula nebifundamba byonna ne bwebabeera ngaoyambuddeyo omuntu okitegeeza nti bonna bakadaama bali ku live beyambula okimanyi wandiwasa kadaama tombako bisiraani kalimidde mabega tugenda straight ku kivulu kya Jose Chameleone enkuba etandise okubeera nga entonya Chameleone yakwana kadaama kati jukira mukabiro talina mukazi kati yalingazi yakwana kadaama kyekisiraani eki kadaama omukwano alabisiraani nnyo walera bekakola kutoya ategeera bw'atakutuka kiwala ate amaga obwongo bugenda tulina bakadaama abakola mu bifo ebyenjawulo tewali gye bakolera eyo busaaluuni kadaama oveeno ngaembeera ekkubye ennyo olina kugenda mu biyumba Uganda tebakwagala nejolazo tebakwagala obonaabonanga luggi lwa ttooyi bazonga badde eno balinga mukamukanzu aba balina kyogaba balina bisiraani kadaama oyinza omwagala gwe ayinza n'okukunyampira ekiro gw'omala emyaka ena nga teweegatta ogwo omuka gwe bakuba gubayingira ne batuuka ku bwongo ne buzimba kibagaa nti omwana yalwa gundi brain tumors ekivulu kya Chameleone enkuba etandise okwekyanga kinaabaayo mbadde njagala kulokutana enkuba eto nyetwale ne stage kutireko n'abantu nga 9 oba 15 lwaki Chameleone simwagala bw'obeera tomwagala omuntu nebyakola tobyagala bw'oyinza okwagaliza mulabe w'ekirungi yakola ki simwagala ng'omuntu yeefuula nnyo Chameleone wali omulabeko ng'amusibyeko mu kkomera kitegeeza ye nebwakola omusango teyatasibwa obwenkanya ewe toyinza bufuna bwe yakuba owaboda alabawo bagenzeyo bugira simwagala Chameleone yagenda mu NUP n'avaayo dakikimu ate neyeesimbawo ate n'agamba bwali wanima kaadiyo lwaki obitugambire nokuseera kyasimukuira simu Chameleone simwagala ate otandise n'okugenda mu masoko kankubulya Chameleone singa kwata enamba ya Chameleone onkubirize okutwale ku mayanja bakwambulule mayanja ne bali mayanja ekiralo ne bali mayanja waliwo engo waliwo enjuki waliwo abalongo ogenda waliwo omukyala muta mu mbejja genda Seguku ne bali mayengo oyise ku nikaani awo ononye mufo ky'abaana abalongo bajja kukulagira ku mayanja ogende weyambulule alina ebisiraani omanyi muddira ne mwetuma amanya ge mutategeera Chameleone erinnya mayanja lya balongo kati mweri mwafuulanga famire ki neemu kikyamu oyinza okuba kato abaana bonna nowatuma bakato mayanja kitegeeza mulongo ekitegeeza Chameleone mulongo asirire ya kitaawe gwetola nti paasa mayanja byataata si mulongo weteekako ekyobulongo omanyi bwe kimene manyi amalongo tuwojaffe nze ndi mulongo sebo Chameleone alina ebimusumbuwa linnya lijjeeko naye bulijjo ayimbidde emyaka egisukka mu 3 bw'olaba akweyagaza bw'ozaala omwana we yagala benga Chameleone kati kyogerera no mutivi ngensi eyo nekuli gamba nti omwana wange njagala n'omudu wabe Chameleone kyogere buli omu abange sagala abere bayimba kale abeere nga Chameleone nga si muyimbi ngaakwabira naye ngaafaana Chameleone ebikolwa bye yeeyisa bulungi nnyo afaanane Chameleone ennyirira ye nga bw'omulaba Chameleone alina kukola kyokutereera erinnya lyejjeeko lyamayanja ayimbidde ebbanga erinnya lyamayanja tebibeera lwaki tomanya yakuba lugoga emirundi emeka yerejja naleka butulina kukwata kale bw'ogamba nti nno
akoze ki mu ggwanga kiki kyatakoze Chameleone obudde azimbye amalwaliro ameka omuntu okufuna legend amale zimba ddwaliro kale kikyatakoze aleese abantu bamuze radio bayise mu mikono gye aleese abantu abenjawulo omwana agenda afunirawa oba obusiru bw'abannayuganda bwaba ati oza nawe walidde edda egundi empengere genda olye ku mpengere oba kumanyi gavu nunakuvu genda ovuga eggaali wali Chameleone talina kyakoledde eggwanga ki akoledde famire ye si ggwanga omusajja yagoba abazaire wane twamusabako nze nyumba z'abazaire zinyumira osingiza Chameleone ananiya luyimba luli mu lulimi Luswayiri kati ate abo bagobye olinga naye afaanyo wano bakazimba mugalu basima abagundi bannaddiini bano bakazimba mugalu ekwagira bisiyaga twekutudde ku kyaki y'ebungereza ng'ate okyabala engoye ze baleeta n'eddiini gy'olimu yebe bagireeta Chameleone gwe bw'obeera osaba ekivvulu enkya kinewekola nga waliwo abantu olwedde abagenda okutunda ebyokulya byabwe nfuniramuwa toli munauganda ndi muganda toyagala nsi nze ndi muganda njagala nnyo obuganda abagenda okutunda ebintu mu kivulu kya Chameleone baganda Chameleone buganda buganda efunirawa abantu be babeera obulungi naye efunamu bizimbe ekiri olaba ebyabaganda byenkoleramu ku bwereere mu Kampala ngasi kipangisa lwaki temweyagaliza fenaani yanjagalizaaki yakateeka ku mobile yange sente mmeka nkusimu yange olabe ku mobile ya Chameleone mwagalizaaki so ani ali emabega wa bino tayimba bubi Chameleone muyimbi muki mulungi naye yagala okuwa talenti ye weza nnyo jajja weza nnyo yagala okuwa talenti ye ekitiibwa atya teyeyisanga muntu bwalina gwalaze neyisa bubi omuntu yenna alina ebikyamu n'ebituufu by'abaakola bw'abeera nga alina ekikyamu kimu kibika ebirungi 10 lwaki totunula kusayidi ebirungi byakoze nga ki abayimbi baleese bankwatako abantu baliisa balabirira agaane nze nfe enjala taddamu balabirira nze nfe enjala ng'oli mukaawe sina kimwagaza tangasa nabwafa sibika sibika nze omuntu atagata ku akawunti yange wadde ku famire yange ze batangasa oyagala kuzewayonabyeko mulaliza obululu sibeera ddala lya mulala ekyapaana bagamba bwobeera olemereddwe okukola ekintu sapootinga oyo akikoze tomanya nawuze nja sapootinga omwana wange Chameleone yetamusapootinga Chameleone muyimbi mulungi n'abamunyumirwa gye bali naye oba ekivulu kimusaze bate kimusaze ze tebinkwatako naye ate esaawa nyakiko lwakuba nti mukazi yakitaddemu abakazi abamuterera nnyo bawa respect kale lumu lwakuba nti bebagambako banfuma nnyo ku TikTok bajja kwemusi ankobini yange kyalo yange eyo ne banfumirako ku TikTok yange ng'omugambye ku mazima oba ku mazima kigubagambye bakuvuga bwenva nenga nti nno omukazi azaddeko obeera sekendi adi mukono gwakubiri tokalubiriza musajja kwana totumya nkoko natanazala katumya enkoko omukazi azaddeko mukono gwakubiri obanga akwana sukula toyina tumya nkoko olwokuba ozaddeko atumya ebijja mu myaka gyo atumya eki tumya ebijanjalo kiba ebijanjalo soogirya n'abaana bo kyekikutumya enkoko ewandege yasula birungi oba omukazi kyekyamunobye owo tolabirira mukazi mukazi wange nfawate tetulya bikyereki mukazi wange ansimako kimu kumulabiri namuwanga ebyokulya eyali azaddeko nga tomuwankoko andamanya nti sekendi andi nemanya eno yange ate kati taba sekendi andi wange okirege bwenfuna endala ate eba sekendi andi ono tuba tuli musaayi gumu mukazi wakise neddasa mukazi wange wa respect omukyala bigi yategeka ekivulu ki ng'amaze owa Chameleone sente yamuwa sente mmeka ezisukka ne miliyoni ebibiri Chameleone omuteeke miliyoni 2 zivwewo kigenda musala mukazi wange tuli mu kisibo ky'abakatoliki beesize ettaka omwa magezi kibbi sente singa akwala nagenda nalunda ebibizi bye enkoko natunda mu gwokuna ogulayo ebibizi byo nga 15 kwasa nobiraawa mu gwokuna zabisavuwadde n'enkoko taanapu y'abantu nsubira egenda beera etya senga biga agenda kujjamu ekinene nnyo miliyoni 2 ze yawaka miliyoni ku bisatu 2.5 ku bisatu abantu nga bameka kivu kyameka mmeka kamutwala ebiri eri agenda
abantu bajja kufunafunayo bantu bajja kujjayoko naye si nnyo naye ate enkuba ekyegenda tonnya egenda limitinga ku bungi bw'abantu abangi tebagenda kujja abantu baba banaku naye kamiliyoni ekikutwala okuwulira music gwe kuba teyeetaaga kusonderako bantu kino olugenderera bono agenda omuwerekera kamiliyoni ng'omuntu asitandinga ye nga ye na kamiliyoni yambulako ennyimba ze nali njagalakukko nga ssatu Jamila nananiya mana bapera katupakase ndaba kupiya ati neje tuvudde wala betulumirirwa bitone mwebyo betuyimbira tubayimbira ebizimba ate nga tukolerera gwanga Uganda bali babalamu batusinge babererana tutagala dunia otegedde no okuyimba kuzibu osanjyo yagala omusajja ntya sirunyingi olwoge ate obusiru bwolina kukola nyendikenzo kati se oluyita abayimbi nti amanyi okumayinga nga nawe ogenda ng'ovaawo wano kwanza yakukyaliza obasinganyi kuyimba ng'ositubanga ogenda gye bayimba so abantu abagenda okujja mu kibuga kya kamiliyoni be bantu abamanyi music kuba tojja kujja ku kivulu ng'osuubira kamiliyoni agenda kwambala bwati agenda kwambala bwati tusooke tudde emabega ku stage eno empya wagirabyeko etambo giraba ekyanjawulo ki kyerina n'eriyaso nono bw'oyambala obulungi omukazi n'onyuma nga towooma kyekimu kikyotegeeza omukazi n'ayambala olugoye olusinga okuba olw'ebbeeri mu nsona nga tawooma era bamulekawo kiteeke ekyo kyotegeeza kiteeke ku shotula siteegi ne bwe beenyirira nnyo ng'omukamiliyoni talina mpisa era tajjafu n'abantu bamuzize mu bantu abasinga okusanyuka kiri nga kibaddewo mwe mwali Gravity emutuufu n'owa booda nange tulowooza gamba ti nange naawe gamba nti nanko biini tulowooze nti nno era mwabali nabegawa bino byonna okulaba nga enkuba etandisa olunaku tubisindika jajja kiwano kwatuwanulira jajja musoke ddamu nti anko biini zasindika ebintu anko biini rasiboni nzabikola njoya ne jajja kiwanuka jajja musoke n'ayiwa jajja musina asikula byonna so enje okubegerera nnyo kano kasipi togirabi naggabi tubweza nnyo naggabi ku makya ziri nnya nti kati naggabi ku makya nkujja n'owakana wabaddewo embeera neraga katono nnyo tebye sandaze laddu tozirabye so n'enkya tekigisuubire tosuubira bwekiri omuntu ali wako alaba ebintu bino sigale waka sigale eka togenda abantu bakoye mu kibuga kya kamiliyoni tebagenda ggwanga mujje mwani wa tujjewo tukoleki abo abantu abayimbi abo batutabye wano zinembwa z'abakadde amazazira ajanira ebweru bayimbi bameka abakwata sente zaabwe ng'ogyeko spice era ka spice dana akanda konka manija roja sajjoyo mulungi ate jamanginzemu akaana akoka tetugendayo ewaloja kuba waliyo ensonga zaayo nze nkagala goba tomwagala gwamanyi nze njagala nnyo loja ne spice kakibalume njagala nnyo loja ne spice njagala nnyo loja ne spice owala na spice yakukolaki yakuluma wagenda nomujjako interview natakuba animanganye transport yakuluma transport nze kuwe nze ku spice ntekayo omukono we mwannyinazi twasoma ffenna twakula ffenna ate yazimbe ne foundation mwifo kyogende wa kamiliyoni mushoze mugende muwa spice dana mu foundation tulabe kino stage luli we yali bagituuza bagiteeka eno ku madaala madde nsaba spice omusonyiwe babalina kira yakolaki spice mwagala kyakyamula n'obudde buno ya kamiliyoni ati njogeddeko nenga nzinyaga nnyo spice dana ate lwaki yawaayo kusereza abakadde tujja kukola show eya spice tomwagala alina issues ze naye ng'omuntu talina kibi talina kibi ali kutu ali kutu kale spice ali leero ya kamiliyoni yawaayo ne ku sente nga babuwene ziyemba z'abakadde twesibe nnyo leero kamiliyoni spice tumuleke spice asinga kamiliyoni ki ekyakyusiza stage gye yabadde nedde eno saidi zeno ku madaala ebyo byonna byampewo bunekugira kati musisola ajjawo bizimbe na miti ate ndoza gye nsindike ku nsoke ensoke ogimanyi ogirabankeyo ku nnyanja
ebeera ejy'amazzi mu nnyanja gagenda geetula bwe gati ejjanga mpewo ne bwe muti nga gwasiibibwa naki egutwala mu bbanga ne gubula oza gye mansindika kati mutegeere amaanyi g'abantu naye obusungu nga bungi bwolina kamiriyo essanyu lijjewa kale mbulira twakinjagala kamiriyo lwaki toyagaliza abadigize bba abeesunze nagende mabaala amala n'omwenge gwa layisi mabaala 3 bbiya buli anagende wa kamiliyoni agenda kugwa ku accident ng'avaayo mugwe ku accident ekyo tukisazaamu linnya lya yesu ate yesu ali eno yesu yavuga ku motoka sewo yesu oba yafaanira akoze yesu mwana wa katonda talina tewali kizaalibwa nga tekyaza tewali kizaala nga tekyazaala katonda niyamuzaala hati ye omega and alpha ebyo bigambo byo katonda ali mu nze muga nti yesu mwana wa katonda nze ndi wa sitaani bayibuli egamba nti mbawadde obuyinza wansi w'olulimi lwammwe mulimu okufa n'obulamu kyonna kye muliyogera nga mukozesa olulimi lwammwe kiriba nze nkusiza lulimi lwange so nga tumaliriza ku kamiliyoni magezi kigoowa abadigiza era ngenda kujja kukeneka ngenda kujja kukeneka ogenda asasula emitwalo ebiri sobola ogenda yita ndi sita olina media pass egenda okukkiriza okuyingira ndi sita netaga media pass ndi sita bamba yameno banjija keneka ulaba mirambo gigenda fiirayo n'abantu bagenda fiira nkube omu egenda obeera eri ogimanyi stage kuba abantu screens tema abantu bantu bagwe mu muliro basanze ga bakube bafwe okutambuza okuyinikira nyikiro mbagamba nti no balejenti baafa olwokutaano mujje mu kivulu kya kamiyoni gwanga temugeza munyumirwe kamiyoni tumumanyiko music kamiyoni baba yali aleese eddagala kukitande bababyogera ebyogerwa yakobini bibye you know Mr. Danger si byabalabi si byange si byabatesitesi ba sheno si byabatesitesi ba TV bibye ng'omwo era bivunanyizibwako nga ye mbagamba ekyamujje mulabe nza bivunanyizibwako ate kati nze kugambye nti ebintu ebi okusigala ku nsi nga ndi mulamu obwavu lubaale n'enjala yita abantu bajje mu kamiri ffe wafe waliwo yiika namba yabijja bakaziikako ne koota tenatuuka bakuziikawa mubeere mu kiganda kasobembe kalaba bayizamu bweyagala ejjembe ly'obugagga oŋŋamba kugawange gakanyini oli mwavu ate okayo obugagga wano ndi wannyo ankobi egamba yesu gosaba emmotoka afaayina bondi omukyala yakuddukako ng'oli mwavu kyeŋŋamba yesu gosaba emmotoka yafaayina bondi yalina obuyinza yabawa otegedde otya ti yagabirizaako obuyinza ate kala mukkiririzaamu sikkiririza mu yesu muwa kitiibwa nze nkubuulira mazima yesu simukkiririzaamu muwa kitiibwa okisobola owa ekitiibwa omuntu gwotakkiririzaamu kyokola bwemanga sikyenu kati nze siryambizi naye agirya simukolaki tomwinaako simuwalana kitegere nagitema simukolaki simuwa nabajja nga ze kunnewola kusenegwe na bulambizi muwa sente abajja zinziriza waliwo okuwa respect n'okukkiririzaamu kyogamba oli musiraamu mubajje tumuwa respect respect y'omuntu gimuwe nange nsigaze eyange so ze bannabbi bange benzikiriza mbalala nga tumaliza ita abantu bajje mu isiro ya kamiliyoni buli anagende wa kamiliyoni ye nagenda funa accident ng'avaayo abakazi bajja vaamu n'embuto sijja bayita oba tunalya kulyaki bakuwe osirike ani kamiliyoni agaba sente bigi kale ekikazi ekyo nkisaasira nyinza okkiddiramu ekikazi kyattu nakiraba nga kikawa gulabite mukwano gwange kinkwasa ennaku kale ku lw'ekikazi ekyo kibigi ate ekikazi kinene kirina omugagga akiwa bajje ku lwa bigi mujje si ku lwa kamiliyoni era kamiliyoni balinya kusenyi nga mufuluma nga bamaze osasula ku lwa bigi mujje ku lwa bigi omukazi bambi respect baana nasoteekamu bayizana abakazi nateesimanyo respect namukwano gwange ajja ti yafudde batukwana yakukisa kyamali yafaazaala kati yafiira muntu lwakuzaala abakyala kati netegera omukazi kikyamaki kyayitamu okututuusa ku nsi
kati abakazi mba respect era siyinza kukola kintu kyonna kissa mukazi wansi era big kulwa big ng'omukazi amaziba gakatula mu ggulu mujje kulwa big mu ggwaga mujje naye kamiliyoni ngena mujja kakazindala ku stage wakalinnyako era nze olutwalwa kamiliyoni yange tegera kugabuuza olutalo luvaawa mutakuwa sente wakyogedde nedda kiki yakwagalira omukazi tuuse ku nsonga atolina mukazi kamiliyoni gwasobola kwagala kamiliyoni yagamba bwe yatuuka ekiseera ekyagala omukazi ow'okuwasa yava mu bbala z'ebwayise ez'okukaleerwe ez'omukimumbaasa n'atandika okukyakalira kakati gweokyakalira eno bwayise ogenda kamiliyoni omubuuze twasinga lya musawula asaba kamiliyoni agende musawula kukolayo ki basala balagi beere bulungi kweraba